embeera gye tulina e Kotido mu ggombolola y'e Panyangara ennaku 2 omwezi guno kiteeberezebwa nti abavubuka bateega omuntu ne bamutta olw'okuba nti bamuteebereza kuba nti alina information gyawa poliisi ekwata ku mundu. Kiteeberezebwa nti balina emundu ne batta omuntu nga 2 omwezi guno. Bamufumita n'ebiso n'atwalibwa mu ddwaliro n'afa. Naye bagenda mu maaso nga batta abo bonna be bali balowooza nti bawa information. Okuva ennaku 2 okutuuka jjo batta abantu banna. Naye n'abantu nabo ne batwalira amateeka mu ngalo ne batta omu ku bo be bali balowooza nti batta abantu. Kale nno tulina abantu 5 abattibwa okuva ennaku 2 mpaka jjo ennaku 11. Naye waliwo abantu balala 5 abalumizibwa nga kwe kuli 2 bali balowooza nti bakola obulumbaganyi bali mu ddwaliro Kotido Health Center 4. Ekyo kye tumanyi mu ggombolola y'e Panyangara. Tujja kubavunaana n'omusango ogw'okutta abantu kubanga it was murder, premeditated murder. Embeera erimu ennungi kati kubanga poliisi n'ebitongole ebirala eby'eddembe mwe muli amagye, UPDF, DISO, Intelligence Services, Resident District Commissioner bakoze omulimu munene okulaba nti bakola cordon and search, bakola ebikwekweto,